Gala tusasire bantu bamu. Why? Chitalo. Ngenda kuddira muganda wange. Njagala musharinge. Ono walungi nnyo. Ebyange tebirwawo dakiika 2. Mr. Swife, I'm gonna call you back, my brother. Network asinyangu nga mubimanyi ebigenda maaso mu ggwanga. Naye tujja kuguma mpola. Kitalo. Kyalinga dakiika zange tezirwawo zigenda kubeera ekinene nnyo 5. Ng'obubaka butuuse nga bugenze gye bulina okugenda babufunye. Bannonyeyo kayimba kyakayinza okugendera ku bubaka obw'okufiirwa. Mugamba mutya bannayuganda abagyekuumirako Dr. Bitone Uganda. Banna struggle abawangaalira mu ggwanga eryaffe Uganda ne mawanga amalala ebunayiro eyo. Obulamu butambula batya, korona abatwala atya eyo, buli ajja sheyalinga. Njagala obubaka mbutuuse. Buli ajja kola ki? Sheyalinga. Amanya Dr. Bitone Uganda, kansala w'abantu b'eruwafu Makindye. Mbagala nnyo kubanga mwebereramu ate tigwa nange omanyi bw'oyogera ku by'okufa emizimu gikyankalanya buli kimu. Kitalo ddala. Ntwala omukisa guno okubategeeza oba okukungubagira emyoyo gy'Abaganda baffe banna struggle abazze batokomoka nga battibwa abantu betutamanyi, weewaawo n'abalala tubamanyi. Katonda ow'ekisa agiwummuze mirembe. Wabula nga sinnababuulira ki ekigenda maaso essaawa ya leero, mbagambye dakiika 5 zokka zigenda kummala, naye njagala buli ajja sheyalinge. Njagala bagamba mikwano gyange, oba oli saagenti, oba oli kopolo, oba oli musumba, oba oli lukyolo nganze Bitone, oba oli musuubuzi, oba oli mugagga ng'olina ne zaakeedi, oba oli ani, ojja kufa. Okufa kuliko mpaluzale to every mankind. Buli muntu oba buli kitonde ekissa kyakuloza ku kufa. Nja bagamba pulezidenti, muwulirize bulungi, pulezidenti ow'eggwanga ani ono Gloria Brown. Come on, comrade Bambi, don't let me walk. Abantu baagala ebyonoonese bannange. Baba ku mapeesa. Ogamba otya muganda wange baba? Oyo baba ennyimba zonna eza struggle yazikubye. Era baba tujja kusima mu gavumenti yaffe neddako. Nabagamba mission baali bagiyita 2021, abamu temwakimanya. 2021 gwe mwaka gwe tulimu. Tuze tubagamba tebinaggwa. Abamu nti wa kakati pati kyeddako. Muganda wange, it is never too late. Baba ku mapeesa nkwagala nnyo muganda wange. Tugenda batusumulula alubamu yaffe empya okuva ewa baba ku mapeesa awo wenyine ku Banaj studio. Mikwano gyange mbadde mbagamba, oba oli pulezidenti, oli kansala, oli nagagga, oli ani, otulugunya abantu, oyina amamundu, oyina zibbomu, oyina bataliyani, okufa tekubimanyi.
simanyi obandira odyandikiria okufa tekumanye ebyo baganda bange kukusanga buli wamu. Waliwo omusajja atera okugamba nti akaloolo katono bwe kati naye kasobola okutta enkoko eri ku magi. Akaloolo katono bwe kati kasobola okutta enkoko eri ku magi. Empologoma ennene akawuka kagitta. Enjovu gye mulaba ezo enjovu ennene nabagamba abankubira ngenda baddira mikwano gyange. Nabagamba enjovu gy'olaba ennene akawuka kagiyingira mu nnyindo yaayo ne kagitta. Pulezidenti ow'eggwanga ani ono Makanga Mukasa, big up doctor. Banaye mwagala ebyabafudde muli bangi leero mwagala ebyabafudde bannange. N'abaali bambulako Queen Mino wa Bobi yabuli yabula Sophie atera okujja naye oleeta ebyabafudde bayiika okufa. Njagala baganda bange bategeeza teri sama Uganda ogamba otya muganda wange. Pulezidenti ow'eggwanga lya Tanzania John Pombe Magufuli njagala mbabuuze mulowooza yalina ssente mmeka ku akawunti we yafiira? John Pombe Magufuli mulowooza yalina ssente mmeka bwe yafiira? Ojja kwekanga nga ne mukyala we ebimu ku by'obugagga bwe teyabimanyaako. Tozanyisa okufa. Johnson Mbewe Bitune tell us ndababuulira mube bakkakkamu. Tell us is the dictator dead for sure? Omanyi ba dictator bangi kakati ogamba dictator ki dictator maka mukitegedde bulungi sigenda kulwawo kantukire ku nsonga. Baganda bange mikwano gyange ekiri mu ggwanga Uganda essaawa ya leero nabagamba waliwo obuntu bwempandiikayo buwandiisi nempositingayo bupositinzi bwenti abamu ne bakomentingako ne bagenda ne banywa caayi waabwe ne bagenda ne badda ne bakyala baabwe ne banyumirwa naye buba butegeeza kuba buba bwa munda buba buyina ensonga. Tomala gakabuuka katunuulire oweebuze kategeeza ki? Bannayuganda mwenna abasinga waliwo amawulire agatambula essaawa ya leero naye abamu ku bo muserebuleetinga buserebuleetinzi. Njagala tubeere bannayuganda abagezi abaanalayizinga embeera n'ogitunuulira n'ogamba ki ekigenda mu maaso ki ekiddako. Essaawa ya leero Speaker wa Parliament eya Uganda, Speaker owa Parliament eya Uganda munafu mulwadde yeetaaga essaala naye emabega eri baakubanga Kyagulanyi n'atuuka okubeera mu mbeera ey'okufa ey'okusabira nga teri ayogera. Kino kibeere ekyokulabira nzija ku kinyuso ekinene njagala bayisaako eriyo n'ebbali mulabeyo ndyoke mbakubirewo ekinyusi. Omanyi nze nabagamba Katonda yamanyi ebyange nze nasalawo okitegeera kubanga n'oyo ayagaliza munne ekibi gw'ogamba nti bitono avuddeyo n'akyasanguza tujja mutta yukani osobola okunzita naye naawe ojja kufa kubanga ffenna tuli bakola ki kufa. Tojja kukweka mazima tosobola kweka mazima. Omanyi abantu balinamu embeera egamba nti omukungu waafa tebamubika bamala kwetegeka ne bagamba kino kiri kitya bannayuganda banaakiwulira batya titujja kukyasanguza. Muganda wange era aba afudde. Speaker waffe emabegako ennaku awo twakitegeerako emabegako awo mugonvu naye amawulire tegabyogera. Bamukukusiza bamututteko ne Kenya bamuggyeyo biganye
okufa tekumanya ebyo oba gwani oba olina rank oba olina ki oba oli jeno oba oli ani ofa. You can die. I'm telling you my friend, you can die. Death is compulsory to every mankind. Oba wani oba oli mugagga oba oli mwavu oba osula mu katanga, you will die. Kakati mbagamba gwatulugunya munno njagala weefumiitirizeemu. Meya Mulyanyama yawereza akantu mu gurupu n'atugamba meya waffe mulungi Ali Nganda Mulyanyama, the road mayor to be, n'agamba lowooza ku bintu bino wammanga wakati nga abantu bambuka bwe bati nawe kirowoozeeko nti osobola okwambuka. Wakati nga embeera enyigiriza tuli mu lockdown tolowooza kukubba munno kubanga nawe si kyoyagala. Wakati nga ensi ekulaakulana nawe lowooza nti nange nsobola okulaakulana nga sinyigiriza mulala. Bulijjo kulembeza Katonda yakutonda n'akuteeka ku nsi yo, ku nsi mw'oli kubanga yamanyi pulaani zo zonna ez'obulamu. Abantu bakuba pulaani ennene n'agamba bano tugenda kubafuga bwe tuti, bano tugenda batwala sipiidi bweti, bano tugenda bakola bino. Oba oliawo nga n'ab'emmundu beetegesedde oyo tujja mukwatira wali. Muganda wange pulaani yonna gy'okola wabayo master plana waggulu bwati, master plana. Twakafiirwa baganda baffe abasoba mu 100+. Teri aboogerako. Naye kyotasobola kweka kwe kufa. Kubanga okufa tebakunoonya. Abantu abamu bagamba yabadde anoonyayo ki? Kati abamu bajagamba coronavirus bannange kyatukola. Muganda wange okufa tebakunoonya. Teri yali amanyi nti akawuka kalijja. Teri yali amanyi nti siriimu alijja. Teri yali amanyi nti coronavirus alijja. Bangi bagendedde mu coronavirus, omuli abasumba, omuli bannagagga, omuli babyombera, abaana b'abandi abalungi, omuli bannansi ab'omugaso bonna tokomokedde omwo. Kikyenkulaga okufa bwe kukera ne kukonkona ne wewekweka mu mpukunga ya byuma. Muganda wange era bajiggula ne bakufuna. Okitegedde kati onaayombera ki? Toyomba byebyo temwagala mazima. Nze sijja bagamba bintu bibe excitinga. Mboyagala nzije wano njogene kugamba ojja kuwangaala emyaka 10 bakulimba. Obwo buba bulimba. Ngenze ku nsonga. Prince wa Bobi nkulamusizaako. Kabasweka Mary Brenda JBL Lukwago LB Julio Sanyu. Lero muli bangi nsonga z'okufiirwa muyiyewo omubiri. Mbalabye naye njagala mubeerenga active ne mu nsonga endala ezigasa eggwanga. Ekirala ensonga yonna omuntu wagiteekanga ogyanalyzing ebigenda mu ggwanga mu maaso temubitunuulira butunuulizi. Naye nammwe mubeere bannayuganda abanalyzinga situation. Essaawa ya leero tuli mu lockdown e Uganda wano. I'm talking about Uganda. We are in a lockdown. Total lockdown. Naye nabapostingira ekintu emabega wali ne mbagamba muwonge pade amumanyi yomba nti tukoonako kato umalu bala mu Godfrey nabaterayo ne mbagamba this is not a usual lockdown. Gwali engolooza nti eno just the usual lockdown bakulimba. This is not a usual lockdown. Ebintu bingi bye mugenda okulaba mu mbeera eno abamu mubiyisaamu n'amaaso mulaba birabe. Abo bokka Katonda baanaabikako akasubi. Abo bokka Katonda baanaabikako akasubi. Nakugambye wakati nga tupulaninga ng'opulaninga okufuluma ennyumba yo ogenda okole wabawo abakupulaningira. Naye wakati nga bakupulaningira ate wabaayo oli abapulaningira ye Katonda. Nti tulabye ku basajja abakungu ab'amaanyi abalina n'ennyota bajenerali nga tafudde masasi tafiiridde ku bbato naye ng'afudde akantu katono bwe kati. Tulabye ku basajja gundi ono Jeno Kazini alwanye entalo zonna ziggulirawo biki naye mukazi yamutta yamukuba katayimbwa. Oyo gwe bayita Katonda ye aba amanyi
nti gwe newobeeranga gwe gwamanya bakuyita political warrior bakuyita dekabejja musajja beewa amanya muganda wange bukya ne bikyuka nzija maliriza mbagamba bwe nti baganda bange this is not a usual lockdown. Muna Uganda ndaba tetumanyi obenako anamunya zinaggwako ne batwongerayo tetumanyi oba bigenda kuba bitya naye nze nkugamba kintu kimu people power is better than gun power. Amanyi g'abantu kintu kikulu. Very soon gwandaba tugenda mu nsi ensuubize naye tugenzeeyo tutya wakati nga ekirango tekinnatuulawo bwekiti nti waayo ebintu bikyuseemu kyekiddako. Saagala baddusa nnyo sipiidi kuba ebimu mujja bimisinga abamu mwagala kuwulira kiri laba mwebasa agambye ali yapo buladi njagala obeko kyoyiga gwandaba ebintu mwe temubiraba eyo oba mubiwulya buuzi ne mubikomyawo. Jeno owa Uganda amanya ge generali owa Uganda amanya ge nga ani ono bio digester septic bisi bananga abasajja bali wano bakambwe naye okay Jeno owa Uganda Jeno omu kuba Jeno ba Uganda amanya ge nga ye Jeno Eritumwine njagala mumpulye bulungi baganda bange. Jeno Eritumwine yavuddeyo n'agamba nga bamubuuziza ku interview ye nti kikyolowooza ku ggwanga lyaffe era n'agamba I would advise President Museveni to make a peaceful transfer of power. Awo nno we wali ekinyusi gwe munna Uganda ndaba n'omuntu omulala ali eri yakoze statement. Some people took it lightly n'agamba nti nja ku advisinga Muzeeyi Museveni oba Mwami Museveni okuwaayo obuyinza mu mirembe. Bw'atyo bwe yamugambye ne wiiki tennabakola ki ne wiiki tennawera naye nga omanyi nti bannayuganda ebibavuga bingi twabadde tuli awo sipapa bamukutte sigundi bamukoze eki fulufiga avumye oli Sematimba afunye mukazi we ebyo bye baagala ebyamagezi oluusi babibuuka sibanenya kubanga buli omu alina obulamu bwe. Eddakiika 5 ziweddeko Umaru bw'agambye bannange ne bino bye mbagamba bikulu Umaru kubanga essaawa ya leero nandibadde ndina mukazi wange nga tuli eyo tunyumirwa nensazeewo ne kano nkayiseewo Umaru muganda wange. Jeno Eritumwine yavuddeyo n'agamba agenda ku advisinga Muzeeyi Museveni engeri y'okuwaayo obuyinza mu mirembe. Ensonga eyo yabadde enkulu lwakuba abamu mwagibuusizza amaaso naye njagala weebuuze lwaki yakyogedde kati. Bannayuganda abandaba essaawa ya leero njagala bagamba waliwo olutalo lugenda mu maaso gwe lwotalaba. Ansekemu obuseko bwa muganda wange bali luno Arthur bw'atera okuseka. Waliwo olutalo olugenda mu maaso gwe lwotalaba. Okitegedde era nkugamba waliwo olutalo gwe lwotalaba. Omuzungu agiyita koodiwo. Okitegedde koodiwo lwe lutalo olutali lwakwasanguza. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu emabega eri yavaayo n'abagamba baganda bange process by process ensonga tugenda kugiggusa timulwana let's be non-violent kubanga yakimanya abaana bangi bagenda kubatta baatuuka ne bamanya nti twambala redi ne batuteekamu aba redi. Bwe batuteekamu aba redi abazzi b'emisango bonoona erinnya lyaffe bakubiremu abaana baffe nga bafulanka bangi abafa mwabalaba
Munasonyi okuwangaza story naye njagala balaga what is going on. Kyagulanyi nakugamba ensonga tugenda kugiggusa. Mubadde kimu abatalabayo bannange. Yabagamba ensonga tugenda kukola ki? Kugiggusa. Slowly process by process. Kyevaayo nakugamba we are non-violent. We are non-violent. Okusevinga gwe muna Uganda agenda mu nsi ensuubizi otuukeyo. Ondaba gye nkutwala kati wulira kino. Process by process. Mwe mwakaleese akagambo sinze yakaleese. Waliwo olutalo olugenda maaso. Eno bato enyuma. Nkugambye mweno bato eriwo. Nakugamba eno this is not a usual lockdown. Eno si usual lockdown nga bwolowooza. Kwisoka weebuuze. Ebibuuzo bingi answer ki ntono. This is not a usual lockdown. Olutalo lugenda ku maaso ogenda kwewuunya nga bakugamba ne gundi amugoberedde. Ne gundi amugoberedde. Ne gundi amugoberedde. Maliriza bwenti. Maliriza bwenti. Olutalo olusookera ddala olugenda mu maaso luli mu bakungu. Olutalo luno olugenda maaso Jeno Katumba Wamala yalulozaako. Katonda namuyamba n'atagenda bukaganga kubanga Katonda ye master planner nga bakupulaningira wabayo ate master planner we bapulaninga okwassasinatinga General Katumba Wamala. Katonda n'agamba a generali mumuleke asigalewo alabe ku bulumi bannansi bwe bayitamu yabulozaako. Onfuna bulungi. Olutalo olugenda mu maaso bakulu baganda bange temukayana na ggwanga lino. Temukayana. Lugenda kutuuka lupa. Terukyasobola kwekweka kati eno phase kwe tuli. Webanga lwali ku first phase kati luyingidde phase 2. Phase 2 yeriwa. Phase 2 jembalaga baganda bange. Phase 2 yeriwa yeno jembalaga. Twali ku phase 1 eyo kimugunyu eno kati tekikyali kimugunyu. Luyita mu basumba. Luyise mu basuubuzi. Mubiraba. Luyise mu bannaggaga. Luyise mu bakadde kadde gwe simanya gwe watandikawo kana akabondo gwe aliko veterani. Luli eyo bali gye bayita koodiwo. Koodiwo ebiseera ebimu etwaliramu n'abasaalumanya. Naye ebiseera ebisinga enyiga nnyo bano abali mu ndaba n'abakola kati bano abantu bali mu kwekuba. Muganda wange bannange kale kanfundikire ensonga sijja kutema mu biwayiwayi kubanga ebiwayi bino bye birimu bamafiya abatukuba amanda abakola ki. Naye nga nja kugamba ekigambo kino kikuyingire mu mutwe. Olutalo olugenda mu maaso lwa bukulembeze bwa ggwanga. Katonda yasinga wano zendawula abyogedde. Olutalo olugenda mu maaso lwa bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Okitegedde simanyi olabayo lwa bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Mbadde njagala tuukira ku nsonga mbasuulirewo nti paba kino ne kino ne kino naye njagadde mbayiseeko eri bannayuganda batasobola kuanalyzinga situation mugirabe. Njagala olabe cabinet president gye yakamala okulonda Muzeeyi Museveni gye yalonda. Sigamba cabinet ya president Kyagulanyi gye yalonda. Ngamba cabinet president Muzeeyi Museveni gye yalonda. Cabinet eyo mwagiraba ejjudde abantu ab'enjawulo nga mwabalaba. Olwo lutalo lwenjogerako. Kakati olumalo olwalonda cabinet eyo bagikubamu nnyo ebituli banne. Ne bagamba gwe byotandise okukola tetubitegeera. Awo ne tuvaawo. Okiwulira nkugambye olutalo lwa Ntebe. Entebe. Naye ate ffe tulonda ani agenda mu ntebe. Ffe tulonda bannansi. Oyo ye democracy. Oba nfuna bulungi. Nakugamba yali mission 2020 tuli mu 2020 ki. Kati waliwo abagamba nti wabya nabagamba lwakuba temuwulira. Okitegedde. Kakati nkutunuzaayo olabeyo. Kyagulanyi takula bintu nga
fa olutalo oluliwo silwakatandika. Rebeka Kadaga omukuba kiki ne bamukasuka eri teyali mistake, eyo yali byali mu pulaani. Bamukasuka eri nga bateekayo ekijinji nti senga bitabuka kino ne kitatuula wali ani anaasekiwalinga situation. Rebeka Kadaga oyo ali mu firimu tumulaba adiringa nnyo ne opposition. Oyo Rebeka Kadaga tumukasuke tara ebamuzze ebbali. Bajenerali ki abasobola okulinnya mu eggere mu nsonga eno? Ekyo wenkikola omanyirawo tandiko baswikinga abamu kubamu. Kakati problemu eriwe essaawa ya leero baganda bange. Ebirala sijja bigendamu kubanga bajjaga amanyingidde mu byobuwangwa simanya ndabisiza newawawa. Naye gwe ampuliriza buli kye njogerako kinootingi nawe kyanalyzing. Adabas agambye otuvuga speed. Si speed njaga kuyisa mu bwangu mbeera nfundikire maliriza. Wano wali ekinyusi. Ennaku 3 emabega wano wali ekinyusi. Ennaku 3 naku 4 emabega wiiki eno gye tulimu. Mumpulire bulungi. Wiiki eno gye tukubye emabega gye tulimu kuba today is Sunday. Enkyukakyuka zaakoleddwa mu ggye lya Uganda. Mwazirabye endoza newe sizimenye oba mwagala nzibamenyeremu. Nzibamenyeremu nazo. Enkyukakyuka zaakoleddwa mu ggye lya Uganda nga zirambika ki? Gwalabe yolooza zaabadde zirambika ki? Bali mu zirambika Ntebe. Zirambika Ntebe. Ye bbaluwa eri Kyagulanyi gye yawandiise n'abagamba nti Pulezidenti Museveni ali mu kukola nteekateeka za kulabanga Entebbe agituulamu mutabani we. Naye ate waliwo ekibinja ekiri ebbali eno kye sijja kwogera ekigamba nti nedda osaaga. Ebyo bannayuganda tebabimanyi. Bo kasita bukedde ejja naye bateerawo NBS ne bakuba eggulire gundi ne bakola eti nga batwala ebyo. Naye ffe we analyze the situation. Onfuna bulungi. Ndi musawo na munansonyiwa akabugumukeeko ate coronavirus bye bimu. Cabinet yakyusibwa mu magye. Muhoozi kati ya commanding amagye the land forces. Bino ebimu tebajja bibagamba nenze kambi bagambe. Is the commander land forces. Bagabyegabye ebifaawo Erweru ne bamufuulirawo fulu jeno Erweru oyakuba abekasese n'abaleka nga bafudde. Okitegeera n'abalalala operation wele creation nayo ne bateekayo abaayo. Ebyo abamu bannayuganda tebabimanya kubanga they don't make research. Enkola eriwo ya Ntebe. Kati buli omu alinda agamba ani atuula waawo. Buli omu alinda kuwulira ani atuula mu Ntebe. Gwolowooza ani agenda otuula mu Ntebe? Kyagulanyi bagamba Entebbe mu Ntebe. Mwene mugamba nti wa emagere ku bigere. Agamba laba. Wakati omukulu changes yakoze omayika mbabulira ekintu kimu baganda bange. President owe Chad waliwo abagamba mu mbavuga speed ne munzikirize ne buno mbuyiseewo. Munzikirize mbuyiseewo baganda bange. President we Chad byonna yabikola bwati era enteekateeka ze yali apulaningira mutabani we kutuulawo wali. Ng'ekigenda mu maaso bw'okiraba naye ate mutabani we wulirayo. Mutabani we n'agamba muzeeyi ono akoze ebintu bingi bannansi. Amala okukola ki? Amala okwerongoosaako wano nzije mbawe. Ngomyewo baganda bange tuli mu lutalo olw'Entebbe. Abamu bagamba bannange lockdown ng'ebadde abulaputi. Buganda wange gwandaba yali abulaputi kubanga buli kimu kiri mu program kyali mu pulaani.
okitegedde naye nga weekuume ekirwadde kya corona gye kiri weekuume kubanga bayinza okujja bagamba yakoze ki abantu abajja kumulamu nno mwekuume masiki muzambale era yange yiino olumala nga njambala kayo wisdom yakibagamba kati wulirayo muganda wange ndaba president we Chad yakola enteekateeka nga esigenda maaso bwoziraba wano ngoba ba dictator bonna basinga we bakola bwamanya nti kaweddemu akola enteekateeka ezo enteekateeka nga ze zigenda okukola succession oba obusika obunfuna bulungi president we Chad mutabani we yennyini ebimu bijjaita mu proverb naye njagala yeebuusa omanye president we Chad mutabani we yennyini anti amawulire gatambula mu abayekera bamukuba amasasi bwe gatambula naye njagala kubuuza gwandaba olaba Rebecca Kadaga abadde ne convoy nga okumutuukako oba nfuna bulungi olaba Rebecca Kadaga abadde ne convoy nga okumutuukako si kyangu kakati ate president we Chad bamutuukako batya ngolwedde mutabani we yali akomandinga amagye si kyangu gwalina n'amaaso tunulayo omanye nti mutabani we yennyini kati akulembera eggwanga lya Chad ye yamujja mu budde okitegedde bulungi mutabani we ye yamujja mu budde president we Chad mutabani we yamujja mu budde ezo zonna zaali filimu ze mwawule zimanya abakibegeregere zimanya abayekera bamukubye ezo zonna filimu zibaawo maliriza nkugamba ki wakati nga abantu balwanira obukulembeze ani gwe gwolaba waawo olutalo lunene this is beyond coronavirus I'm telling you so no mfundikidde mbagamba bwenti kitalo nnyo nga nkutene ku mutima kuba teri ayagaliza muntu kufa oba abadde mulungi oba abadde mubi ompulira bulungi gwe munnayuganda ndaba kitalo nnyo era tusaba Katonda atalemererwa ow'ekisa emyoyo gy'abo bannayuganda bonna abatokomokedde mu struggle abafudde obwemage emyoyo gy'abantu bonna abafudde Mukama Katonda agiwumuze mirembe ndowooza oyize bukyenkuwadde ebintu tebinaggwa abamu mubadde mumanyi ngenda kubika siina gwe ngenda kubika kubanga Uganda batumanyiza nti oba olina kyoyagala okuyisaawo byako kyokola contradiction leeta ekiboozibuuzi bajjaavumu ono obeko kyoggusa nze si bwendi njagadde kwetooloza nkulaga system nga bweri naye ng'era naawe ow'amagezi baako kyoyiga Mukama abankuumire emyoyo gy'abo bonna abafudde abatokomose Mukama agiwumuze mirembe mbagala nnyo mweraba Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo muganda wange alenga ggongolo otuule ku ntebe olamule emikisa gyonna gikugoberere abankuumire Katonda takuumira mpeera mwenna bafiiriddwako mikwano gyammwe baganda bammwe Katonda abagumye obulamu bwe butyo bubeera teri atajja kufa okitegedde olabaga kati lwaki obwedde ogamba kibiki sinza abika abafa nina kusomesa ggwanga buli omu manye ekinyusi what is going on in your country. I love you so much. Bye bye.